Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Waliwo omwami eyambuziza ekibuuzo ng'agamba nti nina ekizibu ky'amaanyi g'ekisajja nkole ntya. Omwami yabuuziza ekibuuzo nti alina ekizibu ky'amaanyi g'ekisajja ng'abuuza akola atya. Okusookera ddala gwe omwami yabuuziza ekibuuzo kino tuwambulidde oba oli myaka emeka, ekyo kyo tewakyogedde, nga naye bw'obeera ng'oli myaka gino egy'ekivubuka myaka 25, 35, sooka ogende basooke bakebere bulungi nnyo omubiri ogwo bakugamba gwekebejje, naddala bakebereze endwadde ez'obukaba, kabootongo, endwadde ezo ez'enjawulo ez'obukaba, basooke bakebere balabe oba tolina buzibu obwo. Ekintu ekirala bakupime sukaali wo ali atya, puleesa eri etya, nakyo kijja kuba kirungi okwegamba omubiri gwogezako okulaba ng'ogutwala mu ddwaliro bakebere endwadde ezo ezisinga okunafuya ku nsonga eyo y'amaanyi g'ekisajja, kuba sukaali anafuya nnyo abasajja ku nsonga eyo. Ekirala n'obulwadde obwo obwakabootongo, obulwadde obwo obw'enjawulo obwo obw'obukaba nabwo bunafuya nnyo abasajja. Kyenjagadde okukubulya sooka ogende bakukebere naddala ng'okyali mu myaka gino egy'ekivubuka, myaka 25, 35, 45, kyandibadde kikulu basooke bakebere bulungi nnyo. Gendako mu ddwaliro bakwekebejje. Kati ekintu ekirala, kuba n'ebirowoozo eby'amaanyi nabyo binafuya emibiri gyaffe, kukakkana ng'omubiri gumanyiriddeyo, kukakkana ng'ogweramu ddala amaanyi. N'ekintu ekirala, okwezanyiikiriza nakyo kya bulabe nnyo, nakyo kitunafuya abasajja. Ekyo nkikubuulira, bw'oba okikola olina okkirekeraawo. Kati ekirala ky'olina okukola bw'oba oli mufumbo ng'olina omukyala, fuba okulaba ng'ogula ku mmere eyo ezimba omubiri, naddala etuwa amaanyi ffe abasajja. Emmere eyo emmere eŋŋanda, balugu, ensujju, kawunga, muwogo, lumonde, emmere eyo fuba okulaba nga bagikuteerako obeere ng'ogiryako. Kirala weemanyize era okulya ebintu ebyo ebikaawa birungi nnyo, ebikaawa eyo greens, essunsa, ebyo weebityo, wamu n'obusigo bw'ensujju nabwo bwemanyize nnyo. Singa obeera oguza ensujju, gamba omukyala obusigo obwo tabusuula, abeere nga abwoza bulungi, abwanike, abukusiikireko katini, obeere ng'obumeketa, nabwo bujja kukuyamba ng'omusajja. Kati ekintu ekirala kye njagala okuwa, kankuwe ku ddagala lino, osobola oddifumbako obeere ng'olinywako, ogenda kufunawo ku nkyukakyuka ng'omusajja alina ekizibu eky'okubeera nga tolina maanyi ga kisajja. Waliwo omwami, era kinsanyudde nnyo okulaba nti n'omwami abuuzizza, bo abasinga abakazi basinga okubuuza. Kati gwe omwami eddagala lino nkusaba ofune emirandira gya ssere, emirandira gya sseresere mukuuleyo naye emirandira gyozeeko bulungi ogiteeke mu seffuliya. Ofune emirandira gy'akavawala oba akavamagombe, najjo ofuna mirandira gyozeeko bulungi ogisekulesekulemu kiteeke mu seffuliya. Ofune n'emirandira gya kamyu, ofuna emirandira gya kamyu nayo gyozeeko bulungi ogisekulesekulemu ogiteeke mu seffuliya. Ofune n'omulondo nagwo gusekule bulungi, omulondo oguteekemu. Funa ebikoola bya kutukumu, akadde ako kamera nnyo mu pasikalamu, nako funa ebikoola ebyo obiteekemu. Ofune n'emmwanyi nga ziwerera ddala, funa emmwanyi zisekule, twagala kali ak'omunda ke kakulu, zisekule bulungi nazo zifumbire mu ddagala eryo. Eddagala eryo ligatte wamu. Eddagala lino lyonna nga bwe ndikuwadde n'erisingako wano naliteekayo gye liri ku channel yaffe eno Kyayiti. Just genda bugenzi ku YouTube ogende webasakingira, wandiikamu nti amaanyi g'ekisajja, ogatteko Kyayiti nga bw'olaba title ya Kyayiti gye nakozesa, gigatte ku ekyo ekigambo ky'owandiise waliwo osakingira, osakinge. Eddagala lijja kuyiika bulungi lyentadde ery'amaanyi g'ekisajja n'ebifaananyi mu ebiri nga mbikulaga bulungi. Kati njagadde nziremu gwe yabuuza ekibuuzo kino omwami. Funa eddagala eryo nga bwe ndikugambye bulungi, liteeke mu seffuliya olifumbe bulungi litokotere ddala. Bwe limala okutokota nkusaba obeere ng'onywako, lirinde libe ng'eriwoolawolamu, beera ng'onywako. Ku makya nywako ekitundu ky'ekikopo n'ekawungeezi, ku makya kawungeezi kijja kuyamba. Bw'obeera tolinaamu alusa mu lubuto lwo, osobola okufumbiramu enniimu, ebikuta by'enniimu oba enniimu ennamba. Ofunayo enniimu nga 2 n'ozisalirasaliramu. Enniimu ezo nnungi nnyo mu kuwangaaza eddagala eryo lime kufa mangu. Naddala ebikuta by'enniimu birungi nnyo, biwangaaza eddagala,
terijja kufa mangu, osobola oddinywerako ennaku 4 nga just obubugumya nga bw'onywako ligenda kukuyamba, ogenda kufunawo enkyukakyuka bulungi nnyo. Eddagala eryo ddungi nnyo ku ggwe atalina maanyi ga kisajja. Bw'oba olina alusa toteekamu nniimu, nywa ddagala lyokka. Bwe kityo bwe kiri eddagala eryo beera ng'olikozesa, beera ng'olinywa, ojja kuba oteera bulungi nnyo. Bw'oba oyagala okulaba ebifaananyi by'eryo eddagala, nkusaba ogende ku channel yaffe eno Kyayiti. Eddagala eryo naliteekayo bulungi nnyo nga ndikola gye liri, ate naakaliteekayo bbanga si ppanvu, ery'amaanyi g'ekisajja gye liri bulungi nnyo. Kati n'olwekyo goberera ebintu ebyo bye nkugambye, bigenda kuba bikuyamba. Gwe omwami yabuuza ekibuuzo ekyo eky'amaanyi g'ekisajja nti gakusumbuwa, gezaako, kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.